enteekateeka y'okwetaba misinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka yeeyongeramu Ebbugumu olw'abantu ssekinnoomu ebitongole wamu n'amakampuni ag'enjawulo okugula emijoozi egy'okuddukiramu emisinde egy'omulundi guno. Ssenkulu w'ekitongole kya Ssaabasajja ekivunaanyizibwa ku ttaka ki Buganda Land Board, Omukungu Simon Kaboggoza, akulembeddemu abamu ku bakozi be ne bagula emijoozi 200 era gye bakwasiddwa minisita w'abavubuka, emizannyo n'okwewummuzaamu Oweekitiibwa Moses Ssekabembe Kiberu. Kyali kubuusabuusa kwonna yali okusinziira wano tegeeza Obuganda bwonna nga Ssaabasajja Kabaka asiimye ennaku z'omwezi 16 ye yennyini mwene yagenda okutusiibula. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka ababuna Uganda yonna bajjumbira enteekateeka y'Obwakabaka naddala eno ey'emisinde ate egiriko ekigendererwa ffe ng'abaweereza b'Obwakabaka tusigala nga tutudde. Minisita Ssekabembe mu ngeri y'emu akwasiza abakulembeze b'ekibiina ekigatta abasawo b'ebisolo mu ggwanga emijoozi ekya Uganda Veterans Association. Twekumyekumyemu omulimu omutontono ne tugulayo kits 20 ngetugenda okwambala tubeere nti tutuukana n'omukolo nga bwe gwetaagisa. Kyokka mu ngeri ey'enjawulo ne bannayuganda abawangaalira mu ggwanga lya South Africa baguze emijoozi nga bano bakuddukira mu kibuga Cape Town. Ssentebe wa bannayuganda bano Haji Moses Kibombo ategeezezza nti babadde tebayinza kusiba mukisa guno ogw'okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya. Tuli basanyufu nnyo okutuwa chance eno okubeera naffe tugyetabamu nga bulijjo. Gijja kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno gwennyini ogwokuna. Ate y'omwami wa Kabaka w'eggombolola ya Mituba 3 Makindye, Haji Musa Ssemambo Musoke, atongoza enteekateeka y'okutunda emijoozi mu ggombolola eno era agikwasiza abaami ba Kabaka olwo abantu ba Ssaabasajja basobole okugifuna obutereevu. Ono agitongoleza ku mbuga y'eggombolola eno e Makindye ne yeeyanza Ssaabasajja Kabaka olw'okusiima abantu be badduke okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya. Tusiimye nnyo IBN olw'enkulembera gy'okulembeddemu obulungi Obuganda, naye tusaba Mukama Katonda akuwa obulamu obulungi ate era nga mu kaseera kano tweteekerateekera okujaguza amazaalibwa ago ag'emyaka 68. IBN tusiimye nnyo. Mu buufu bwe bumu ne bannakyaggwa okuva mu ggombolola ya C nga bakulembeddwa mu kansala w'ekitundu kino Nabweteme Agnes baguze emijoozi gya kakadde kamu era gye bakwasiddwa akulira entambuza y'emirimu ku BBS Terefayina Stephen Dunstan Busuulwa. Mweteeketeeke bulungi tulwanyise mukenenya. Busuulwa yeebazizza bannakyaggwe bulijjo okuwagira enteekateeka zonna ezikolebwa mu Bwakabaka. Abakyala n'abaami ab'eggombolola y'essi mujje tugule emijoozi tujambale tudduke tulwagire Uganda saako n'okulaga omutima gwa Buganda ogutafa. Abavubuka mwenna nga bwe tuzze tukikola buli mwaka netwetaba mu misinde gino era mbasaba n'omwaka guno tuggweyo ffenna tudduke ate era n'emisinde tugenda gyetabamu bannabukunja bonna baggweyo. Ono era akwasiza abakulembeze ku ttendekero lya Maltech Business School emijoozi egy'okudduka emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka. Twafuna akajoozi oba afuna akasawo kano nga mulimu akajoozi kamu nga mulimu n'akacupa togendeeyo ne bakuguza akajoozi kokka mubuuza akasawo kankaliwa n'akacupa. Engeri yokka gye tuyinza okuvaayo nga ffe aba Maltech okulaga obuwagizi bwaffe kwe kulaba ntugula obujoozi ate ne tusembeza na gino emiti emito. Bene yasiimi n'agamba nti tulwanyise ffenna tukwatire wamu okulaba nga mukenenya aggwaawo. Nkubiriza buli ssekinnoomu okuva mu Makindye, nkubiriza buli ssekinnoomu wabweru wa Uganda ne muda ya Uganda twetabe mu programu eno. Emisinde gino gya kutambulira ku mulamu ogw'abaami okuba abasaale okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya naddala mbaana abawala. Nkadze ezo ne Ketu ate bannaffe aba CBS wamu ne BBS Terefayina. Otyo namungi w'omuntu yeeyiye ku kyalo k'amaka ganjo nywedde